mwenna mukimanyi nti bannaffe bannayuganda baludde ekiseera ng'ebintu byabwe bitwalibwa banka zino banyigirizibwa. Is it fair nti abantu bonna abagenda mu banka okwewola olunaku lw'oteeka ekyapa ky'omu banka lwaba kitutte? Bannayuganda abasinga bagenze mu banka zino ne beewola ssente nekyamukisa mubi ekyo ebitundu 98 ku 100 tewali afunya bwenkanya kuva mu banka zino. Is it nti fenna tetuli bakozi nga bannayuganda oba structures, systems and policies eziri wano maaso zenfu tezisobozesa ffe nga bannayuganda kukola genda maaso? Kyamukisa mulungi ndi musuubuzi naye ate era ndirooya. Nasalawo ekintu kino kinogere ddagala oluvannyuma lw'okusanga nti banka ya Diamond Trust Bank yajja ssente ezisoba mu 120 okuva ku akawunti yange nga saabawa lukisa zijjako wabula nga baazijjako mu lukujjukujju mu bbanga lya myaka 10. Natwala DTB Bank mu kooti ku commercial division, omusango gwawulibwa okumala emyezi egisoba 8 era oluvannyuma kooti yakizuula tiddala mu butuufu ssente zange baali bazikola ki bazijjako ate nga bamenya n'amateeka. Wammanga kooti neeragira bakwate ssente zange bakole ki bazinzirize. Nekyannaku oba kyamukisa mubi nti mu kooti mwennyini gye tugenda okufuna obwenkanya ate mulimu betwaliise judicial officers naye nga bakozi babagwira bano nga baliwo okunyigiriza munnayuganda owa wansi. Ekintu kyannaku nnyo naye ate era kituufu. Principal judge muzze mumulaba mwenna twagenda lumu ku commercial court file n'agijjako nga talina the instrument, not even an administrative instrument, kuba is an administrative officer okujja file wali. Ne batuyita tugende ku commercial court saawa 8 tugenda okutuukayo nga batugamba file teriyo, tugenda okuwulira ekiro saawa ngaemu ku social media nti yayisizaako order stopping execution. Kyatuyisa bene ne tusooka ne tusirika tukaka twetegereza omusajja ono tulabe ebigendererwa bye. File agifute akamwenna mukimanyi nti nateekayo n'omusango bannawandiika mu Judicial Service Commission ne balooya bange bawandiika ne bawandiika ne Chief Justice nga bamugamba ku bikolwa bino ono principal judge byazaakola okuwandamaininga independence of the judiciary ng'omuntu. Judiciary agitambuliza mu nsawo ye. Musajja ono ali compromised era nzize nkibagamba. N'ekibadde wano leero it is conclusive evidence nti kyenali mbagamba ne kyenawandiika mu Judicial Service Commission kituufu. Luno olutalo bannayuganda temulutwalanga olwahamu. Luno olutalo luneneko. Abasajja bajja wano ne batunyuunyuuta obaleeta ssente wano tebaagala ffe bannayuganda tuzifune, baziisa kabalaza, tebasasula misolo gya gavumenti. Kati ensonga temugitwalira kugulu nti eri ku amu yekka. Ensi eganye okukulaakulana lwa nsonga abantu abajja mu ggwanga lyaffe okukolera mu banka zino bajja tunyuunyuuta, tebajja tukulaakulanya. Omusango gwaye guno gugenda kusetinga president, tugugenda kukwata economy gujizze mikono gyaffe baki bannayuganda. Kyobola abaabayo ne bagamba nti kati hamu bannange omusango agusiize ne tuyina 5.7 trillion shillings mu economy ezigenda ofiiramu. Nitubabuuza nti musobola okuleeta ku balance book ya tax returns eya ssente ezo tebasobola zikulaga. Lwansonga batulabanga abawansi, they look at us from an inferiority point of view, naye nga kyannaku kuba bakyatutwalira ddala ng'abaddu ate mu nsi yaffe mubakola. Era kyannaku era kikwasa ennyiiko okulaba nga tugenda mu kooti nga zino hamu mu bilioni 120 ne wadde looya ali sayidi eri naye omulaba afaanana nga ffe naye ate nga kungulu talina mutima gulimirwaki gwanga. Ne tubeera nga tulwanagana ffe kennyini nti muleke bano abagwira bakole ki banyuunyute munnayuganda bamubbye ne kooti ekirabye nti bakoze eki tebamubbi. Kati ate babano beegasseeko n'abalamuzi ate abalina okutuyamba okulaba nga ba implementinga principles of justice. N'ekibaddewo leero sigamba nti olwo basaza obusango buwedde
nti amu tebagenda muddiza ssente ze oba ikonomi tegenda kudda eri ffe nga bannayuganda, wabula ekibaddewo bano baloopa wammanga oba basaba kooti wammanga through the principal judge nti agira ayimiriza ekikolwa kya Hamu okujja ssente ku akawunti ezamuweebwa okutuusa nga omusango bano guwaabaaba ku court of appeal gukoze eki guwuliddwa. Principal judge leero asazeewo n'agamba nti ekyamu okuexecutinga judgment oba decree aweewa commercial court kigira kiyimirira paka omusango ate ogwawaaba kuki ku court of appeal guwuliddwa. Naye engeri gyetwesiga Katonda nga wetugamba for God and my country tasobola tulyaza amaanya era mmanyi ekijja okuggwa era nga ikonomi ekomyewo mikono gyaffe kubanze nga Hamu ekigendwa kyange kiri ku biliyoni 120 awo navayo kale zo bajja zimpa kuba bazijja ku akawunti yange naye kiri ku ggwanga lyattu Uganda. Banka zino zitutte ebintu bya bannayuganda bimeka, bajjajja baffe bataata baffe baganda baffe bameka abafiiriddwa ebintu byabwe ne babitwala nga banka zino zezibitwala ate nga bayita mu kooti zino zennyini nnyini. Naye munnayuganda lwavuddeyo n'aloopa omusango mu kooti n'asinga banka olwo bavuddeyo bagambe nti the judgment is reckless, si kituufu, tekisoboka. Baveeyo mu bulambalamba batugambe nti kooti zakolebwawo bagwira era tewaliba munnayuganda aliwangula banka go principles. Kino ekintu n'omwana omuto akiraba tibala abantu bajjako ssente zange ate ebintu byebakola biriirigo ssente zaffe bajja zituddiza nga bannayuganda ate ne bannayuganda abasigadde mwonna mwonna mbakubira omulanga mulekeraawo okwetya ati tuyimirire eggwanga lyattu Uganda nga bwe tugamba nti for God and my country tubeere strong tulabe nti tuyimirira against these we are simply actually we are not simply underdeveloped, we are simply overexploited. Kuba tusobola kugamba bagenda batugamba tuli baavu ne tusobola kubeera baavu ate bwaki bajja wano wafa okunoonyezaawo ki obugagga owali obwavu ojja n'onoonyezaawo obugagga tituli baavu era tebakulimba nobula they simply exploit us. Bwe tutakyusa mu mbeera tuyibiranga bannayuganda eggwanga tujja liyitira mu buyisi ng'abaatusooka. Katusabe Katonda atukwatireko tulabe ng'olutalo luno tululwana ffenna ewamu nga bannayuganda. Ye principal judge mu musango gw'otutwala kuba naffe tugenda kukola apiiri ne kweno oda gyakoze ne ku fayiro gye tutwala naye kwali kooti ey'apiiro eteeka okulaba nti principal judge bye yakola yabikola mu mateeka under legal proper procedures. Fayiro gye yayita yagiyita butuufu, yayina obuyinza obuwulira fayiro eno, yayina obuyinza obuyisaako oda nga zino kuba onabona mu kirebe judge ruling gyayisiza eri completely absolutely biased. So ne butusabe Katonda atukwatireko naye nga kyekyo kusayo naye ngambawo obukakafu nti ku court of appeal engeri gye tuli nti tulina legal principles eziri strong, we shall stand era tujja kuwangula olutalo luno. So is protecting his interests naye ebyo byonna byonna tujja biteekayo mu kooti etuwulirize oluvannyuma mazima gajja kukola ki gajja kweyolera. Execution meaning okuteeka mu nkola judgment yali ekyaliwo naye okuteeka mu nkola kyaliesa takoze apiiru nti ajjeewo eri judgment judgment ekyaliwo apiiru kooti yeteeka okukola ki yeteeka okusalawo oba yali nfu oba yali ntuufu. Ye kyakoze leero kukiyimiriza buyimiriza n'agamba nti byonna bye baalagira mu kooti commercial court sazaamu okeki bisooka ebikola ki biyimirire. Oli kyataabuuza nti abadde atuulanga apiiru court nemuddamu nti si apiiru court. Ekitege apiiru court gyayogeddeko nti mulimu ensonga zalaba nti zeetaaga okugenda waggulu kooti ennene etukolaki ebitunuulire effect yakyo. Kooti eno wekusinga wansi ng'ogenda mu kooti na kooti sa. No, of course tulina ebizibu bingi. I'm sure mwenna mulina cases zimala obudde ku kooti zibeera n'abalamuzi teziwulirwa abalamuzi batono naye eno yo case eri special mulaba speed yaayo kati simanyi oba buli muntu asobola okufuna service rate naye nga generally nga judiciary balina obuzibu nti abalamuzi batono fayiro nyingi so
abantu bonna tebabeera nakukisaaka nti principal judge oba ani avaayo ngaakola kino bawulira kesiza kya principal judge okwewa fayiro eno engeri gyeyagyewaamu nga fayiro yali wamulamuzi mulala ate nakituulamu nakola mukonda nayimiriza judgment gyataakola. So naffe twagala kukola apiiru kwekyo toba apiiru etuwulira oba kyeyakoze kituufu oba si kituufu. mufayiringadde weekend tujja kuteekamu apiiru yaffe. So apiiru zibeere bbiri, apiiru ya banka ewakanya commercial court yagamba tebaali bamenya mateeka kukola banking ne banka ya Kenya, ne apiiru ewakanya sente zaabo ba client eyapiiru emu yeyaabwe. Kati eyaffe yo ejja kuba ekwata ku kino ekikolwa kya principal judge okutuula mu fayiro gyataakola mu judgment ate nagiyimiriza. Mu mateeka jaji owa high court waba akoze ruling nga togisanyukidde osobola otadde mu notisi yaku okuddayo omulamuzi oyo okusaba ayimirize judgment ye olw'ensonga tuyagala kujulira ate olina grounds ennungi. Ye practice gyetubadde tumanyi naye luno kino kipya mu maaso funye judge okukola judgment ku file ate principal judge n'abanga yayimiriza ekyo simanyi oba nkubaabu yakola byatubadde tetukirabanga. So naffe twagala tukitwalire. principal judge awa nsonga kirwa kyayimiriza execution awadde ensonga nti bali balina point enkulu ezeetagisa okgenda mu court of appeal ezituulemu. Ekyo tetulina buzibu nakyo kubanga omuntu yenna waddembe okujulira. So okulaba kwe yagambye nti twetaaga okumanya oba bamenya mateeka bali ababanka oba nedda.